Wewena. It is a story ejjudde okwekengera, okweraliikirira, okwegendereza n'ebirala nga bw'oyinza okulabika nti nno obirowoozaako. Entambula nga bwe gambye ya boda okuyita eyo ewala okutuuka e Rakai ng'ovudde Kampala ove Kampala n'oyita mu district y'e Wakiso n'oyita Wakiso n'otuuka Empigi n'oyita Empigi n'otuuka mu district y'e Kalungu n'oyita mu y'e Kalungu n'otuuka mu district y'e Masaka n'oyita mu y'e Masaka n'oyita mu district y'e Ruwengo awo n'olyoka otuuka mu district y'e Kyotera n'oyita awo n'otuuka e Rakai eno ewala ddala. Yadde nga byonna bifaanaganako bwe bityo eri gwe munnange atugoberera si kyekyo bulijjo yadde tulinye boda of course okuva e Kampala salinya boda nalinya basi nentuuka e Masaka nenvaawo neninya taxi nentuuka yadde neninya boda naye natuuka ekiseera nga baŋŋamba nti okusinziira ku kikola ky'omulimu gw'ogenda okulabika nti nno okola tosobola kuwangaala tojja kugukola bulungi nga oli ku boda jjukira bw'oba ku boda wali open, everybody sees you, buli omu abakulaba. Kati ne baŋŋamba nti okusinziira ku kifo kino gye tugenda lwakiri kya buvunaanyizibwa pangisa emmotoka. Bwe ntuuka mu kitundu ekimu waliwo we bayita ku nsalo ndowooza yali ensalo edda yayawulanga district y'e Masaka oba ne Rakai ng'akyali munene ne baŋŋamba mpangiseewo emmotoka. Lwaki kiyinza okuba nga kiri safe gye ndi okuba mu mmotoka than okuba ku boda nga ndi exposed obwenkanidde awo. Kale era embeera neefaanaganako bweti nga ndi mu mmotoka gye mpangisizza. Agivuga simumanyi wabula nina munnange gwe ndi naye sirinzeka mu lugendo luno annyambako okukwata ebifaananyi annyambako olyawo n'okuprovidinga security okubeera omugumu si kubanga ovaayo ng'ate gwenva eziriibwa. Tuukaawo ekitundu kyekimu kino tuli munda mu mmotoka. Kati kanfulume ngende ndabe mbuuza abantu bano ki ekyatuuka ku kifo kino. Mukyalo omulaba wuuyo ali awo abaana bali wano bazannya ngezeeko kwogera nabo ndabe ki ekiyinza kuba nga kyatuuka kifo wano Ssempiira we yabeeranga. Nze gwolaba ali awo nfuluma emmotoka eno ngende eno nali ngenzeeyo omulundi ogwasooka naye njagala kuddayo omulundi omulala. Ekintwala eno waliwo omusajja gwe batugamba nti muliwo abantu era ebyaddalo naye namukolako dda interview mu kitundu ekyasooka naye bwe nakola interview naye saafuna mukisa omuggyako maloboozi. Kati amufulumya emmotoka naye omanyi kyekitegeeza okuba gwe ofulumya emmotoka akwata ku kamera ne ddereeva bo basigaddemu. Ngenda okubuuza njagala okubuuza omusajja ono omuli w'abantu ku kitundu. Of course bwe ngenda sibabuuza nti bannange omuli w'abantu waali kano konna akaalo batugamba abakajjuddeko abaana n'abazzukulu enva osobola okirowoozaako. Kale ngezaako okubuuza ku bantu. Omusajja gwe mbuuza ayitibwa Ssempiira. Ssempiira amanyiddwa ku kyalo n'amawulire gamuwandiikako dda nga bwe yakola erinnya mu byokulya abantu. Baŋŋamba Ssempiira yavaawo bw'obanga ogoberera bulungi amaduuka gonna golaba maggule lwaki wakati wano dirisa enzigi nzigule ku mukono ogwa kkono ewasembera ddala we wali ennyumba Ssempiira mwe yabeeranga era we yayisizanga n'omwenge. Okusinziira ku kyenfuna okuva ku bantu mu kitundu kino baŋŋamba Ssempiira yavaawo dda wano anti yali omwana wa neighbor ebamuwaabira ku poliisi ate abamu ku batuuze ku kyalo babingiramu nga bagamba lwaki mumuwaabira era nabo nga bali banne. Sekuliisa eyo ndi awo bandagirira nze gwolengera asitamye wansi awo ositama weegendereza kuba ne bano b'obuuza tolina n'omugu omanyi bakiyita undercover reporting. Kamera esigadde eno bano abaana bali wano osobola okulengera bulungi baana bazannya odejja. I want to get face to face with this other guy. Kubatugamba akadde katuuka bambuulira bingi kubikwata ku Ssempiira ba neighbor era okusinziira ku kyentegeera mmanya nti bano bo tebakkaanya naye bye yakolanga ebyokulya abantu. Kwe bali bala bameka bandaga tebakkaanya naye kubikwatagana ku ngeri ebyokulya abantu. Genda
bambulira nze ndi bweru bannange bendi nabo bo bali munda bali very safe. Anything can happen. Now I'm going bageza okundagirira awo nga bwoyinza okukiraba bandagirira wawe nteekeddwa okulabika nti nno nfuna information esinga ku eno bano gye bambuulidde mu kitundu kyekimu kino bandagiridde baŋŋamba waliwo mutabani w'omusajja omu alina oluganda kwoyo omwana eyaliibwa ku kyalo atugoberera bino bye tukuleetera bya ddala unedited unscripted tukikuwanga bwe kiri maze okwebuuza ku banneiba kati nfuna omuvubuka ku kitundu kyekimu kino ayagala okulunviira ku ntono ambuulire ebikira ku ebyo oba oliawo bye tuyinza okutwalanga ebya bulijjo kono Ssempiira omuli w'abantu abagoberera programu zaffe bwe tuli eri ku Bukedde Family Mbotikizi lwoza mwawulirako programu gye twakola omusajja n'ambuuza nti on recordinga kati ku olwo nali mu recordinga nga mukwasa byuma bikwata amaloboozi nga sirina byuma bikwata bifaananyi. This time round ngenda I'm getting back mu season 2 nga Michael Scofield nzirayo nga nyina n'ebikwata ebifaananyi mbeeko byenfuna okuva eriye ku kitundu kyekimu kino banambulira bingi abantu kubikwata kwono musajja mukulu Ssempiira n'engeri gye yeegumbuliramu omuze ogw'okumeketa abantu emisana Tuku ng'ensi emoga tukiyite mu lusoga ng'ensi eraba. Njagala kusooka kulaba omu ku musajja mukulu ono yawona okuliibwa ono anyumiza bingi lujuuju omwenge gwamukuba nga bwogenda okubanga olaba anyumiza bingi aŋŋamba mirundi mingi basajja ba Ssempiira abaana ba Ssempiira ne bannaabalala baalya nabo abantu bamusanze ng'ava mu kirabo okunywa omwenge ne batandika okukola enteekateeka z'okutema empenda bwe banaayita okumulya wano wennyini bwe musajja mukulu yayagala atubuuliremu atuliremu nze ayitudde wano dde wali eri kati tudde wata mwana kwetegereza wano iwa kakati muzi ensonga ya Ssempiira yetuleese kyali kitya kuba naliko eno mwezi ogwokubiri nenjogera ne mwami Ssempiira naye neyegaana ebintu ebyo byonna byonna ebyaliwo naye ate oluvannyuma amawulire ge twafuna gaali malala kyekyaliwo kati abaana ba Ssempiira si Ssempiira baana be basooka omwana omuto yankwatana n'obunga anzibako omutwalo gwange yakuluma bengalo eri wano Ssempiira mwana yakuluma mwana olwokubiri ngaddako mutabani we omukulu yayitakiza nakwegera mu kisenyi nankwata nebantaasa then olwokusatu tanyira wa Ssempiira nankotya ku ssaawa engulu nga nyambuka engulu waka onekuba enduulu badduukirira bamukuba n'abaddukako n'abalema then ne bamukwata ntaka ku piisi poliisi nebata omwana mudyanire nekaaba bajja okugenda okubanona nzeyisiwulira bulungi ebibozi ziri wansi bagenda okujja okubako okubanona nga babatadde nebadduka zeeni baddemu ne banyumba mu nju ne banziba 6:8 nembirika katiibi ebigambo byange kubanga nze kunoza bingi okwaba ku poliisi kukola kintambula kati muzeeyi kansooke ntegeere bayakwegezaamu okukulya omulundi ogusooka ne baluma lugalo
olwasooka nondya kulya kati gyonna emirundi gyebalina gyakundya nga balya gwe obuuza nze nkubulidde nze kenyini nzi laganira amanyi gakabona gano manyi gano golabaga manyi kati nga bakugoba kibeera kitya kyali kitya kiringa bulobanga otambula obeera ku mirimu dda waka navebaga nakuyoola akona nakuba wansi banga omuntu avudde mabega tabanga avudde mumaaso gomufeesinzi oba omulaba oloba otambula bibi ogenda waka kati anyole bankuba wansi kati awo kidiira etandika kunuma aliko okukomberera nga anuuna sukaali ngaowulira olulimi lukuyitako nga lusala oba luba lusererera olulimi ngaolulimi tilusala kubanga olulimi lulikuwalirikaawo kati awo tibiibyo oli kirala bakukomba nga bakukombawa nakali mufeesi mumikono nga komba ayogera ki kati kubumanya yabaali ku bibi ebimuki muzeeyi atunyonnyola atubuulira bamukomba nga tamanyi bamukomba nga bw'oyagala okukomberera sukaali nga bw'oyagala okunuunirira sukaali ono enguuli janywa akasimatuka okuliibwa emirundi nga akukomba awulira amaddu gamwitta olwo wotaasibwa otya wetaasa otya mukwetaasa afuna obuvumu ebisobola okuba nti nsindika nenkuba enduulu baduukize ne bajja tinadduka olakamira lukisaawe nebagamba wuuyo abayogera nti wuuyo nebamugoba n'abalema okukwata agenda yali ayambadde engoye yali bwereere ngoye ate tuwulira abasezi baba bwereere simanyi anga siseramu gwe yali ayagala okukulya yali akulira ng'ayambadde engoye engoye oli benyogera kubaliraana baneighbor can you imagine you are neighbor with someone and this someone Alya Abantu neighbor wo namuwangadde ebbanga lyonna mwawula bibanja nga bwomanyi embeera y'omukyalo naye naawe takutaliza akulabye okukula paka kwono lujuuju nga bw'omulaba tamutaliza tuli fenna ku Nice Radio mukwano gwange jjukira okusharinga banno bategeezeko invite friends babeere nga batugoberera ku Nice Radio Facebook page ya Nice Radio website ya Nice Radio oba ne ku YouTube channel ya feno yennyini kulabira bino ya Kazibwe Bashir Mbaziira official osobola okulabika nti no ofuna waaka yennyini bye byennyini bye twabagamba ku Nice Radio kyotasobola kufuna walala wano okifuna buterevu lambalamba leeta emboozi Haji Bashir zo story era wabalabanga ogamba nti baliraano abo n'emisana ng'obalaba kiweliyo kya basimatuka okuliibwa emirundi esatu gwoloza lwaki wasimatuka awo nagamba kambuuze muzeeyi ono mubuuze abaayi gwe kiki ekikuwonya n'obona omulundi ogusooka okuliibwa tobanga nawe gundi oli muli n'obona omulundi ogwokubiri ne batakulya tobanga gwe awerekera abalya n'obona omulundi ogwokusatu okuliibwa gundi gwe tobanga gwe Ssempiira gwe twogerako Alya Abantu oloza ki kyakuyamba okusimatuka obutakulya anti Katonda mbeera nga nembiro kwotadde olowooza gwe kaawonawo wekka oba abalala nabo bwe waliyo bakaawonawo b'omanyi tiwali era mutabani wange ne mutabani wono naye baali bamulidde naye kaawonawo ku kyalo kyekimu and just watch me just follow me later on tugenda kutambula tugende tunoonye ono Ssempiira tunoonye famire ye tunoonye n'ebirala ebikira kwe kyali wa myaka emeka gwali balidde omwana wo muganda wange
ono yazimba yalongoosa wa ani kimba nzimba enyumba naye baali bamulidde era bamuluma era ntwagera